bagambye ekisooka sibagaananga kuzimba katale naye nasaba ebintu bibiri. Ekisooka buli ali mu katale balina omuwa ebbaluwa eraga nti bamuwadde omudaala mu katale akanaaba kawedde gye bayita location ki slip, ng'era abaalimu bwe tutuuka okuddamu be basooka ofuna ku midaala egikola ki egisooka. Ekyokubiri, etteeka lya World Bank ligamba nga mugenda ozimba akatale abantu mulina obbawa be bagira bakola ki bakolera. Tulina okulaga abantu we bagira bakolera egyo emyaka ebiri gye tunaamala nga tuzimba akatale. Ekyokusatu, twagala kutuzimbira katale so si shopping mall. Yonna gye bazimbye obutale obwo buyengeza emmere, buvunza ebyennyanja, butta enkoko, kubanga tebuzimbiddwa ku mutindo gwaffe gwa wano. Bwabuzimbiddwa ku mutindo gwa kutundira bintu mu firiigi. Era neyo e Bungereza eno emboozi gye tulimu yakayanya abaayo, Queen n'agisalawo n'agamba obutale bazimbe butale ne shopping mall zibeere shopping ki mall. Bano abasajja ekigendererwa kyabwe kubba ttaka. Bajja nga beezimbisawo ekintu nti ako katale naye nga bamanyi tekagenda kukola. Ekinaavaamu nga bajja bagamba nti ndowooza mulaba abantu mu katale tebaliimu, wano katuweewo omusuubuzi ki nagagga akulaakulanyewo. Kyebazimba e Masaka kyalema, e Kampala yonna kiremye, e Lugazi kiremye, Embale kiremye, abantu bali mu butale obwo, kapito waabwe aweddewo, bwafuuka bwa bbeeyi era kati bagenda kubwezza. N'olwekyo tebabalimba. Nze gwe bazaalira wano, nze mbagambye nze banzaala wano. Abo abagamba saagaliza mukono ewaabwe wa. Nze banzaala wano, nfumbiddwa wano, mbeera wano, nyinza obutayagaliza mukono kintu kirungi. Bwe baali bakola ekkubo lino mwanda bakonganji gyoyomba. Naye nja kukomawo nyomba olw'obwo bupavement obwo bwe bateekako ddekabusa. Twagala batukolera akatale nga kasobola okukolerwamu omuntu omunaku, so si akatale ak'okufumba ku gaasi. Ffe twagala katale ng'emmere yaffe tugitunda kasanvu nga naffe batukkiriza ogifumba ku maki ku manda. Naye oŋŋamba otya mbu gwalenga amanda genda ogalenge ku fulowa namba nnyanya agenda okuggyayo nti ate omudaala gwa mitwalo 35 omwezi ng'olina kapito sente mmeka. Nze ebikyamu bye ŋŋamba baleete pulani y'akatale bagiteekawo, ffenna tukkiriziganyeko nti yeeyo tufune we mugira mukolera, babawe amabaluwa agalaga nti we kaligwa mugenda kudda awatali bukwakulizo. Akatale kakole ki kabeewo. Bannanga abo bankoze ensobi, mbalumirirwa era mmanyi ekyo kyenkola kyekirungi kyekiri bakabiza Namboozi olunaku lwaliva wano n'agenda. Abantu b'enjala bakola mu kitundu ky'e Nasuuti wamu n'abadde bayise n'abeerayo bakuŋŋaanye mu bungi okuyiza ebigambo bya Nuupu ebikwembeddwa Betty Nambooze bakireke. Wakubyewo olukuŋŋaana okwogerako nabo okubakunga okwaba nga balonda ababaka abo bonna oba abantu abeesimbye ku tiketi ya Umbrella
nabagamba kekano akaseera okanga beekumira mu kibuga kino nga balonda abantu abagenda okubalwanirira. Oyo yasiba erinnya ki naye omubaka okumutegeera waliwo abantu abamu ng'okumutegeera ate omala kutegeera Nambooze eyeesimbye ku Nambooze alayidde nti naye ye yaani. Wabadde tanneesimba ku Nambooze yabadde ani? Ffe otutyanga okola erinnya n'olikolera n'ekitaawo anti bamulagira bati mboye taata wa Nambooze ng'omanya kakati oyo okoze eki? Okoze erinnya. Mwebale nnyo basebo ne banyaba okunzimba mwe munfudde kyendi era kyenva nsalawo omulundi guno nti gye mbaweereze tuleme kuva ku maapu. Nambooze taliva ku bwemupi n'olwekyo ajja buvaako era Katonda lwanaasitulawo Nambooze omulala mugenda kukiraba nga Katonda wabadde wano basemwogerere Katonda lwe yajja ositula Ssebaggala ensi yategeera nti omulembe gwa Ssemwogerere gukoze eki? Guweddeko. Katonda lwe yajja ositula Besigye ensi yonna yategeera nti ogwa Ssebaggala gukoze eki? Guweddeko. Katonda lwe yazza ositula Kyagulanyi buli muntu n'ategeera nti ogwa Besigye gukoze eki? Olunaku Katonda lwanaasitula wano omuntu agenda okudda mu bigere bya Nambooze mugenda kukiwulira wano. Omuntu agenda kusituka wano ng'ayogera ebigambo nga mulaba nga nenkana oba ng'akola ki? Nga nsinga. Naye bano bankwatizaako temuzze ekibuga kyaffe wa? Waliwo eyagambye mbu Nambooze nziziza ekibuga kino emabega ne nga nti abantu beerabidde. Nze mwampa wano nga tebayitawo municipality. Nze najja ofuga wano nga bayitawo Mukono North. Nze nasaba ekibuga kye bayita municipality mu myezi 6 nga kyenje nfuuke MP. Ekyo kiri ku likodi. Waliwo gwe nalabye atimbye ebifaananyi mbu mumulonde atuleetere city. Bannanga atakwagala akumanyiza ya kibuga mbu abo bamanyira emmere entono battawuni. Oyo omusajja atutwale mu kibuga site tujja gizimba nga bw'obeera n'akaana akawala okamanyi bwe kali kula kagenda fuuko omukyala naye ate tokafumbiza ku myaka emeka 2. Site kitegeeza misolo mijja. Site kitegeeza kutoola ku ttaka lyo. Site kitegeeza butaziika wano. Site kitegeeza butalima wano. Site kitegeeza butalundira wano. Site kitegeeza ebintu bingi nnyo byenkyasaasira nti kale mwabe nasuuti bwe babibateekako kale naye omuntu ow'epapaati ow'eryensambwe tonnamutuusiza na bulungi bwa municipality ate oyagala omutwalira ebuzibu bwa site. N'olwekyo abo balina kye banoonya bayagala ddo kikola ne tukibalemesa kyekyokufuula Mukono ekitundu kya Kampala. Site basebo ne banyaba ejja kujja kubanga tugizimbye. So sigamba bwe waliwo omukulembeze yagenda gitusabira bwagitusaba ne bagituwa nga tetunnagituukamu egenda tukabya muki? Tukabya kuba bajjaga nti bw'obeera ne poloti nga togizimbyemu kiwera omuki? Balyoke basala etteeka nti tozimba okugjako ng'ozimba ki? Kalina. Ebyo bye baagala obaleetera ku ssaawa eno bibalemerere batwale ettaka lyammwe. Amayumba galinnya ebbeeyi. N'olwekyo basebo ne banyabo waliwo kye wabadde oyagala okukola ekyakulemye kubanga Mukono tebayitawo site. Wabaddewo yabadde agenda okugula emmotoka n'emulema kubanga Mukono si site. N'olwekyo omwami oyo mumugambe nti atuveeko yakwata disitulikiti bamugamba ano omukyala abadde agamba londa olukiiko olugaba emirimu ne lumulema na supermarket bonna mbakyawe. Ekimpeesa omusaala omunene obutasaliisa obutassa mwoyo ndowooze ku mirimu gy'abakama bange naye wano abo bamenya amateeka ne bajja ne batwanjulira ekifo ky'okukolera eggwanga. Edda abasajja abo baddala bakolera nkulaakulana bakolenga bajjajjaffe bwe bakolanga. Bajjajjaffe bwe yamalanga okuzimba essomero ng'aliwa gavumenti ng'agamba gundi essomero yaliwaddeyo muki? Mu gavumenti. Atuweeko limu tumutende omwoyo alirangirire nti lino baliyita Mukono municipality public ki? Bagiyita Mukono. Naye nze bwe ngula ambulance ngiteekawaawo singa nze nalina eddwaliro saalisobodde kukola ki? Bwentyo. N'olwekyo mwawule ebintu eby'okutukwenyakwenya n'ebyabakulembeze abazze okukyusa ki? Ensi yaffe. Nze nina abaana 307 bemperera naye tekinsanyusa
kubatimba ku budaala mbeewanireko. Nina abantu bangi bennyambye mu mpola ne mu lwatu naye tekiŋŋanya kubiteeka kadaala kubanga ebyo wadde mbikola ne nteeka ambulance ne nteekayo emmotoka eziika ne ngenda oluusi ne tukola amakubo n'omwami si bwe buvunaanyizibwa bwange kikolanga nnyongeza obuvunaanyizibwa bwange genda mu palamenti kwogera nsonga nga nzisimbyeko ki amannyo. Waliwo we nakomawo wano ng'abamaduuka bonna Revenue Authority buli bamu emuwadde gwe tukubanja miliyoni 10 gwabiri paka ku biliyoni 9 ze baali basabye omusuubuzi omu wano. Kasitanayizi biyingiramu aba Revenue baali bazze kubba ne badduka omubaka wa palamenti bwatyo bwakola ki bwakola. Waliwo benipulira beerimba tinze nasinga okwogera mu palamenti naye gwe wali omulabyeko wadde nga bamuwandiiseko mu bukedde n'ababukedde bamuwalana nga tetulabanga ye bamukubiremu mutwe. Wootegereranga omubaka wo nti walinnya olabiranga ku mpapula z'amawulire nga zikubye Nambooze n'omanya oyo alina ki ate omanya oluwandiika nti Nambooze bamukwatidde mu loogi e Masaka noga nti ng'atuswazizza ogenda okusoma kaga Nambooze Robina owe Namasumbi Nambooze agamba emyaka gy'amaze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ng'omubaka ekitundu ky'emikono akitiikiridde bulungi okubanga abadde eddoboozi y'abantu b'emikono yakekana akaseera baleme kumweggyako n'agamba abantu bannya abazze okuvuga naye nga beeruniza byabwe n'agamba omuntu yenna ayagala okusigala nga akolera waali n'okubeera mu kiwatu nga kyeyagaliramu alonde ambuleera. Ajja kuyita wano agende wali entaawo ayogere eri eggwanga n'olwekyo mmwe mubukyazizza aba wano njagala olunaku olwo awantu wano tutegekewo okuva ku Mande abantu bonna bategere nti pulezidenti agenda kola ki nsaba tuteeke ekiyitirirwa wano ekirungi tukikuume ate ku Mande tukuba akasiki tusule wano nga tukuba ki ebyuma tujja biweereza bisule wano nga bisindogoma abantu bategere nti pulezidenti ajja. Oluusi bwe mbasinkana bwe nti mbulwa ne kye mbagamba kubanga mbagamba eki kye tutannababuulira njogere kimutegeere nti nze nsaanidde okusinga ku ebyo bye mulabyeko. Kiri kimu kibwe kiti nti mwazaala omwana mwafuna omukulembeze ne mumulera n'afuuka omukulembeze ekitalo. Kati abatwogerako tebakyatwogerako lwa bubi batwogerako lwa bulungi bwaffe. Nze ngenda ne mpulira abantu nga bagamba tetwagala Nambooze kuba ayogera nnyo. Ebitundu ebirala biri mu kukaaba binoonya mubaka anaayogera ate ffe wano tufunyewo ab'ekyejo bagamba bw'omubaka ayogera ate muki basebo ne banyabo bwe tunaavaako omubaka ayogera ebigambo tujja byeyogerera naye olisituladde eddoboozi ly'omu Uganda liwulikike okugjako nga weesigaliza Nambooze. Mwe abantu abakolera wano nze nwanye nnyo okulaba nga musigala ku mirimu gyammwe. Abalala bajja kujja wano batandike okubeesekezaako naye nga bulina kubasiiba eri munda nga banvuma tinze nemeseza abantu abakolera ku makubo. Saagala mukolere nange ku makubo nalyagadde mbeere mu butale obuki naye tebunnazimbwa. N'olwekyo tugamba balina osooka oggula ekitundu ekirungi eky'okuzimbamu akatale nga kifuna bamale bakiteeketeeke mu ngeri ki nungi balyoke batugambye muve wano mudde wali soso tusanga we tukolera ne batugamba nti muve waawo. Era njagala kubagumya basebo ne banyabo nga nkyali wano tujja sigala tupakasa 10. Ne gye tugenze mu nsi z'ebweru tusanzeyo abantu nga bakolera ku makubo tebabalimba wabula kye tulina bw'oba okolera ku kkubo kweteekateeka mpozi n'olaba nga ate ne munno omulala ali mu dduuka abaako kyakola ki kyakola. Ekirala bannange kikwata ku ggwanga ensi tugirozezzaako tugirabye. Abantu abalina ababaka abatasaana babakyuse naye abo abalina ababaka ab'ensonga babanyweze. Mu abantu b'emukono mulina kukola ki kunyweza mubaka wammwe kubanga wa nsonga. Abalala gwe beegomba ofuna mwaba mulina temumukola ki. Kale waliwo akanyonyi kamu ne kagenda omusajja n'akakwata naye yali agenda okukalya
nekamugamba nti ssebo tondya nkubuulira ebintu bisatu ebiri kukugaggawaza. Akanyonyi n'akagamba kale mbuulira. Nekamugamba ekisooka bw'obanga olina ky'okutte nga kirungi tokitanga owulidde. N'akagamba nti ye. Nekamugamba nti ekyokubiri bw'obanga olina ekintu nga kiri wala naddala nga kikuvudde emikono tokikaabiranga owulidde. N'akagamba nti ye. Nekamugamba nti nta ngende wali waggulu muti we nalese ekyokusatu nkikubuulire. N'akatabambi bwakata nekamugamba nti ssebo ekyokusatu akatwe kange kano kali mu golodi era ne bw'otandya n'otwala akatwe kokka n'okatunda ojja gaggawala. Omusajja kyeyava akagamba nti weebale kati nga bumaze okimbuulira ku mawonkulye. Nekamugamba oli musiru ate nze banta n'enzira. Omusajja kwe kutema omulanga n'agamba nnyabo nfudde. Akanyonyi kange akalina akatwe akagolodi kagenze. Omusajja akanyonyi nekamugamba sirika nakugambye etteeka erisooka liri litya nti bw'okwatanga ky'okutte nga kirungi tokitanga. Nekamubuuza nze lwaki wantadde. Omusajja n'atema omulanga nakamugamba sirika nagambye nti ekyokubiri nti waŋŋambye nti wembanga n'ekirungi n'enkita nekinvaako sikikaabiranga. N'akagamba nekamubuuza gw'okaabira kikati. Basaba ne banyaba akatwe kano kandi mu golodi. Mbagamba kakati basaba ne banyabo nti akatwe kano temukakola ki? Bwe mumala ne mukata ebizibu ne bigwawo temukakolanga ki? Kakati mugenda kata oba mugenda kanyweza? Temutakatwa kalimu ki? Temutakatwa kalimu ki? Sibina kwewaana singa okuba n'abantu abalinga Nambooze kyangu singa tuweera 10 abanfaanana aboogera naye bonna bannange be najja nabyo mu byobufuzi beetuuze bagenze nsigaddewo bwannamunigina bwenti. Mutunuulire abakyala bonna be nali nabo babbetikamya bamaama mabira baani bonna bakola ki? Naye tulinawo Nambooze omu katikaki kyemuva mulaba ye pulezidenti Kyagulanyi yagambye Nambooze oba tutya kadi y'emukono ki? Yo abatazifunye kadi batuuse okuloga. Mbawulira bagudde eddalu. Oli yasaba kadi ya LC5 bwe batagimuwa yamalidde kuwa Nambooze nti gwafuganya. Bannange bakaluba akapande yasomye bubi. Kana akapande kakasoma magye. Ate ye yasomye magi. Waliwo ne muto wange omulala yali ayagala kifo ky'abakyala nekigendako omukyala kimyanso. Abantu bonna bagenda okutunuulira ebintu ekyamazima ne bamuwangula naye buli gwe bawangudde atunuulidde nze. Bannange ebifo kyabadde kimu nze kati nina muganda wange ono nafuna naye omulaba mukazi mulungi agamba obanze sirina wano kadi naye ate nsooka kuwagira ani? Nsooka kuwagira Nambooze. Naye abantu ab'omutima omubi bwafiirwa omwana ayagala ku kyalo kyonna n'abalala bakole ki? Bafe. Era kati bakalulu abo batiimu kifiiriza baze kuzanya tiimu ki? Kifiiriza. Era bo tebannajja kusaba kalulu baze kutabangula kalulu ka wano NRM efunewo ebbira kaki? Akalulu kaffe. Naye mbakwasa kimu President Amini eyo formula ye yagireeta. President Amini yagamba bw'ogendanga mu bikonde nga liifu si wuwo tolindanga kuba bya poyinti okubanga knockout olinaagwa ku ttaka n'olaba ate bamusitulawo ne bamulangirira. Tubasaba ng'ennaku z'omwezi 15 ffenna tukeere nnyo genda ne kalaamu yobota gwe genda ng'amaaso go meeza esooka tikinga ambulera, meeza ey'okubiri ambulera, meeza ey'okusatu ambulera.
okisa engalo mu maaso gambe alhamdulillah Allah webale nnyo webalire ddala otuwadde obudamu muki mwambulera omukulu Kyagulanyi atuliridde ebbanja bannayuganda mutebereze twali badde tukyasenga Kyagulanyi teyajja abasajja bonna kati beetunze bamawu Museveni yabwe yamala obbagula nadda ne wabbali n'agamba nti hey, tewajja kubaawo oppositioni mu 2020 mugumu nga kyatamanyi nti ezirunula omunaku Katonda azitunga kiro omwana Kyagulanyi gye yava engeri gye yababembekereza n'abasikako kanuupu n'akazi obujja ne Museveni Electoral Commission yabagoba takitegeera nga kyamugwako atambula yeeyogeza buli watunula bwati omwana yamutambudde omulundi guno Uganda yonna n'amulabisa paka Western Uganda Museveni gy'abadde alimbira nti gye bamwagala naye ku luno bamweganye mwebale nnyo abantu ba Western Uganda kakati Museveni takyalina wajja kwekweka kubba kalulu abadde agamba nti ajja 10 ku 10 Western Uganda ensi yamwe eno Uganda makula mumpadde omukusanze n'entambulako enensi yaffe makula abantu bali eyo musanyu naye gye tuddukira okukola obwayaaya n'ogenda mu ddungu olera abaana mu myaka gy'ensanvu Uganda yali ekulaakulanye nnyo Kampala yali munene osinga Dubai Amini agenda ofuga wano nga Kampala munene okusinga Dubai naye Dubai abalangira bayo bakola bukozi kituufu ne bafuna obukulembeze obutuufu kati olwalera abaana baffe bagenda mu ddungu okulera abaana oluusi n'ebyokulera abaana ne bitatuukirira ne babalyamu ebibumba ne babalyamu emitima ne babattirayo naye nga bali mu ddungu ffe tuli wano enkuba etonnya ku makya olweggulo omusana ne gwaka ensi yaffe n'amakula nga ne bw'okasuka kimwogo wali kimera enkya n'okisimako omukono olaba doodo gw'otaalimye ensi yaffe n'amakula Katonda gye yatuwa omuli abantu abalungi abakozi ab'ekisa ensi yaffe ne tufuukira etya enfunda nga tetukyagijjamu ne tutandika okunoonya visa ne tutandika okwegayirira visa ng'ate mazima eggwanga lyaffe lino Katonda yalituwanga makula n'olwekyo lyessaawa ery'okwata eggwanga okuliisa mikono gy'abantu abalirumirirwa mulaba bukolasi buno bwe batuwadde nze naleeta ekiteeso ekyasaba ssente zino tuzeewole twewola $1,000,000 tujje tukole amakubo gano bwe nali mpandiika proposal nali ne yinginiya w'ekira ne tuwandiika ekintu kino tugamba tukole amakubo gano tuwonye okuteeka omujjuzo ku Jinja Road sente ze batuwola wano $1,000,000 ne bagamba zikolemu municipality 9 naye ze baagala bagambe nti gwofukamire weebaze oluguudo batugambye mbuluno nga we mululaba bulujja kuwangaala emyaka ameka 15 emyaka 10 emeka lujja kuwangaala emyaka 15 naye ng'ate eri ebbanja tuli bakulisasulira myaka 5 kati n'obuuza okwo kubala ki Yeah.
sikula olaba amasomero mwali mu education naye yafa yonna ne babizisa fenna nga tulaba buli kimu bakimazeewo era batulaba ekibala kibala olukiiko luno lwerabiddwako n'abadde bavuganya ku bifo ebyenjawulo okuva Robert Peter Kabandagala owa mmeeya wamu ne bakansala bano nabo balina ebigambo bye boogedde ne basaba abantu okulaba nga bawagirira enkyukakyuka eyambuleera nga yeekulembera nga balina okuvaayo bagende balonde ku nnaku z'okulonda ez'enjawulo balabe nga balonda abakulembeze abo bonna abeesimbidde ku ambuleera bweko bagenda mu Uganda empya eyeeyagaza nti mu kibuga kino Mukono mulimu abeesomye okugenda nga bayuzamu ebifaananyi baba NUP njagala kubasaba ne bannyabo buli gwolaba ng'ayuza ekifaananyi abamu beebuzaabuza basobola kuba nga abayuza bya NRM ne babuzaabuza nga abayuza abaliko obutebe naye ng'ekigendera bayuza ebifaananyi byaffe ebya umbrella tukusaba gwokwata era gwolaba kuba ompite ntwaleyo kubanga abo bagenda kuyiga lulimi ne bategeera lwokka njagala mutegeere buli ali yabadde ayiza ebifaananyi bya NUP ekiragiro kyempadde mu kibuga Mukono nga mmeeya waakyo kuba nze ndagidde kolaki musandabule mukube omala omuteekayo ompite ndoke ntandikiraawo nze Kabanda Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abatumidde nnyo tugenda kumwandize wano ku Lwokubiri enteekateeka gye tukoze nti ku Mande tugenda kukola bulungi bwansi mu kibuga kyonna emmotoka ezigenda okujja ku kasasiro n'amafuta byange ne Mwamisense Buse tugamba nti ku Mande tukola ki ate olunaku lwe lumu ke kasiki tugenda kusulawo nga tukuma stage yaffe basaba ne bannyabo nze sigenda kwogera bingi ebyange mubimanyi buno obudde bwa mubaka ajje ayogereko gye muli n'olw'ensonga eyo njagala okuyita omubaka wa palamenti ow'ekitiibwa Betty Bakireke Nambooze agatte ebigambo byaffe byonna ku lwa National Unity Platform ffe tuli omuntu atya oba na ttiimu erimu omulema oba erimu muzibe oba erimu atasobola kwogera ffenna tugamba mu ttiimu ey'amaanyi buli muntu abeera w'amaanyi n'olw'ensonga eyo ffe tutambulanga ttiimu eya National Unity Platform akamalo kaffe manvuuli okuva nga 15 manvuuli 22 manvuuli 27 manvuuli n'ennaku z'omwezi nga 4 February tulonda manvuuli gwelonda manvuuli okole ki okiggale lwaki mukulonda kuno olina kulonda umbrella olina kulonda Kyagulanyi olina kulonda buli mubaka akutte manvuuli nga ye kandidate wo okuva ku leve eya wansi paka ku leve eya waggulu ensonga esooka pulezidenti waffe yennyini Robert Kyagulanyi Ssentamu atulabisizza oba alaze eggwanga lino nti ye kyennyini change ye kennyini kyukakyuka mujjukira bulamu bw'obukadde nti yabeera pulezidenti wa ghetto naye bwe yasalawo n'ayingira palamenti n'avaayo n'afuuka presidential candidate ye kennyini nkyukakyuka kubanga alaze nga nkyukakyuka ye kennyini ne Uganda enagyagaliza enkyukakyuka ey'omuggundu era alina ekifaananyi ekituufu Uganda bweyagala ebeere singa tunaamulonda nga 15 omwezi gwa January 2026 so mbasaba buli bannanga atuuse emyaka egironda 15 January tikinga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wo
Kyagulanyi lwaki olina kulonda Kyagulanyi kubanga yaliwo bwe tulaba omugundu gwa Uganda yaffe basabo ne bannyabo Uganda twakajaguza emyaka 63 egy'obwetwaze emyaka 40 Mwami Museveni yatukulembera nange nazaalibwa mu 81 ku mulembe gwa Mwami Museveni nakati kwendi negomba okulaba ku bukulembeze obujja negomba okulaba ku Uganda empya negomba okulaba ku byenjigiriza ebikyuka kyenva mbasaba basebo ne bannyabo emyaka gyafaana egya Uganda egiddako tugitegerere nga twonda national platform nga twonda Kyagulanyi Robert Sentamu owekitundu kino era nate nakomyewo kubanga munyongera obwesige bwammwe ku mukono municipal council akabonera Ambuleera bannanga bakulembeze mwenna nabannantawo mwenna nabannasuuti mwenna oguluka guno president ali wano nga ffe bagenda omukyaza nga 25 tubasaba tubeewo ffenna entawo mu bungi akabonera Ambuleera bannanga olw'obudde kankomaawo ne mutulabiranga ddala njogera okukkaatiriza ku nsonga gy'oyogedde abantu gye bagamba Kinamboozi ayogera bwogezi yalemesa akatale kaffe wano Honorable nalimbira Lugazi eyo batuzimbira Lugazi Central Market eyo gy'omanyi obulungi abantu be Lugazi balinga bakola nga nayina omudaala gwa chapati aguteeka waasanze naye okuva we babazimbira akatale ako ne bakamaliriza tebaagala yadde omu yadde ow'ennyaanya atundira emabbali okujjako bakwagala mu katale akatale ako fulo zino ez'owansi bazaagalamu bantu baabwe abaabwe be baleese be baagala mu fulezo ez'owansi gwalina omudaala gw'ennyaanya bakwagala eri ku fuleso embayo waggulu olina kapito wa mitwalo 2 omudaala gwe bakuwadde gwa mitwalo 5 ate bakutadde waggulu olwo n'okola ddi era akatale ako mukama wange abantu abasinga tebakaliimu beesonyiwa akatale ako naye ng'ate mu kusooka baali nga balowooza tebagenda kukafunamu era Ssebo Honorable tweyanza nnyo tweyanzeege ng'osanga omuntu mu mukono yaffe muno ng'atadde wali emmeeza ya chapati n'aba ng'akola ow'omudaala gw'ennyaanya ng'akola eryo lyonna ddoboozi lyo ate gavumenti tetatwagalamu batuzimbira akatale tekagenda kutuyamba wabula kagenda kuyamba bo olw'ensonga baagala muki omusolo tweyanza nnyo tweyanzeege Honorable weebale nnyo